ebyali ku Seggirinya omuntu yenna omugezi byandimusomesezza kubanga twawa amagezi nitugezaako okukola ekisoboka okulaba nti Seggirinya ayimbulibwa mu kkomera mujjukire bamuyimbula ate naddamu n'akwatibwa. Ebyo byonna ebyabeerawo byakusa obulamu bwe twali kubuusabuusa naye era kitwerabira nti bannaffe be bamu abaali balina okulwanirira Seggirinya nga ave mu kkomera bwe yava mu kkomera ate ne babuuza nti avuddeyo atya. Kati weebuuliza okutegeera kwa bannaffe abamu n'ebirowoozo byabwe ku ddembe ly'abalala. Seggirinya tumulwaniridde avudde mu kkomera mulwadde yajjanjabibwa leeti kyokka ate avudde mu kkomera abalala baligamba nti munnaffe avudde mu mannyo g'abalabe be ate nga bagamba ovuddeyo sooka onyonnyola engeri gy'ovuddeyo. Kandowooze nti Dr. Besigye singa tulwana n'avaayo tebamubuuze nti avuddeyo atya kubanga ekyo nakati nkyakyewuunya mu kutegeera kwaffe nga opposition. Naye eri gavumenti kyonna kyonna gissa ku nnenga nti omuntu yenna ne kkooti zennyini kubanga nkimanyi bulungi nti waliwo okusaba okuli mu kkooti enkulu kwe tuyita okwa habeas corpus muleete nga bw'ali oba mulamu oba mulwadde oba mufu naye nakati tunaaba kuwulirwa kubanga oli ekiragiro kya kkooti ekita Besigye ate waliwo n'okusaba Besigye aleetebwe nga bw'ali okutanaba kuddibwamu. Nze ndowooza nti ne kkooti zaffe nazo zikola masumi. Buli muntu mu kiseera kino alina okukola obuvunaanyizibwa bwe okulaba nti munnaffe ne bannaffe abalala aba bulijjo abatoogerwako bava mu mbeera eyo. Kikulu nnyo okumanya nti ffe nga abavuganya omu ku ffe wabeera nga ali mu mikono gy'abalabe baffe tulina okusala amagezi gonna okumununula. Y'ensonga lwaki olaba Abayudaaya n'Abapalestino tebalima kambugu naye buli omu alwana okulaba nti abasibe abali ku sayidi zonna bavaayo mu mbeera zonna. N'olwekyo kya byabufuzi bya kitegeevu okusala amagezi gonna okusala entotto okulaba nti omu ku ffe tabeera mu mikono gya mulabe waffe naddala mu kaseera kano nga tugezaako okulwanirira enkyukakyuka nga tutunulidde n'akalulu akajja omuntu alinganga Dr. Besigye kubanga si ddoboozi ekkulu ennyo mu bigenda mu maaso mu kalulu akategekebwa kiba kya bujega nnyo. N'olwekyo okumulwanirira funa kye tulina okukola mu mbeera yonna abeere mu mikono gyaffe abeere naffe omu ku ffe naye nga tali mu mikono gya mulabe n'okutunulira abalala bonna ng'abo abavuganya mu opposition tufune ekifaananyi ekinene ekigazi eky'obukulembeze. Waliwo akaseera ak'okukola ebyobufuzi ebivuganya waliwo n'akaseera ak'okuwa obukulembeze. Kano kaseera kakuwa bukulembeze sikakulaga nti gundi muvuganya oba nvuganya era we tufuniddwa obuzibu nga opposition leadership bweteeveeyo neeraga obukulembeze nesigala ku bulowooza nti buli atali nabo bavuganya naye. Awaliwo akatubagiro Besigye bangi balutale bangi n'ababafaanana bajja kusigala mu makomera. Kasaki n'afaanana nti abalina okukulemberamu okununula abalala balowooza nti buli muntu atakkanya nabo abavuganya bye baagala. Y'ensonga eyatulemesa okununula abaana 18 abaabuzibwawo oba okuzuula entaana zaabwe. Bwe twali tukikola waliwo bannaffe abalowooza nti tuli mu kubavuganya nakati baakivaako. Era sisobola kwewuunya singa ensonga ya Besigye buli muntu avaayo bannaddiini buli muntu yenna ebibiina bya bwannakyewa ne tugibeerako. Olwaliro Besigye wanaatuukibwako ekisinga obubi n'otaddewo akalombolombo akagamba nti zirinda bwolwange. Ekyo nno kyabulabe. N'olwekyo opposition bannaddiini ebibiina by'obwannakyewa buli muntu aveeyo agambe nti eno mbeera si ya Besigye, mbeera ya kuteekerateekera ggwanga kuwolera ggwanga kwesasuza na kutuula ddembe lya buntu. Ekyobuntu nti neggwanga eryafuna obwetaaze emyaka egisukka 6 tukyasobola okukola ebintu ebifaanana nga abaakava mu binnya mu Stone Age. Ndowooza General Museveni wano ne banne batusalidde ensawo era ekigenda mu maaso kyakusala nsawo emyaka 4 egiyise abalozesa eggwanga nti ebikola ebyakolebwa twalowooza nti babisi ate n'ab'omulembe guno nga balala bagenda ku mwezi balala bagenda ku maazi bakyasobola okulowooza nti oli okuvuganya olina mubonereza olina kumutuusa mu mbeera emutyobola n'omuggyako n'ekyobuntu.
ekyo kirina kunyweza opposition okubalaga nti enkyukakyuka eruddewo tesobola kutambula ng'eggwanga bwe tutyo nga tulinga abatalina bugunjufu nga batalina kutegeera. Okikiba embeera eri ku Dr. Kizza Besigye y'embeera emu yali ku mugenzi kati Honorable Segirinya mwabanja musiru yenna yakuva mu ssomero ly'Abagwagwa agiraba nti tekyali mbeera ya bumenyi bw'amateeka nga bwe yogerwako ku ntandikwa, mbeera ya kwesasuza, mbeera ya kwewerera nakuwolera ggwanga. Tewali mbeera yonna y'amateeka esobola kuteeka muntu gw'ovunaana mu kifaananyi Dr. Besigye kyalabikiramu nekyalimu. Ng'ogyeko okutyoboola ebiragiro bya kkooti bye tumanyi obulungi ebyayisibwa n'okulaga nti kkooti si nsonga naye obuyinza y'ensonga, ekyokubanga Besigye muntu n'okwesiba mu mbeera y'obuntu nakyo kati kivuddeyo. Embeera gy'alimu y'entikko y'omuntu okutyoboolwa n'okulaga nti obulamu bwe n'ekitiibwa kye si nsonga naye obuyinza y'ensonga. Nze nno obweraliikirivu bwe nnyina busukka ku Dr. Besigye ng'omuntu ne bugenda ku ekyo kye kiyinza okuddako mu ggwanga lino. Nze ndowooza nti abalina obuyinza bali mu kuteeketeekera ggwanga ery'okuwolera eggwanga ate na buli omu okwekusasuza munne. Omuzungu kyayita revenge and retribution. Ebyo ebyobufuzi ebikolebwa mu nsi z'abantu abatalina bugunjufu ez'abantu oyinza okugamba nti bakyali mabega mu mirembe gy'okusula mu binnya. Dr. Besigye bw'aba alina omusango gw'avunaanibwa nga kkooti weeziri era nga tulowooza nti ne Ssaabawoleza wa gavumenti bye yayogera nti kkooti yagamba omusango gujjulwe guve mu kkooti eno, okujjulwa omusango kiba nga kimwezibyeko kibatwalira bbanga kyokkola okukolera Besigye charge sheet tugambe DPP alina ogikola, Ssaabawoleza wa gavumenti alina ogikola, kimutwalira bbanga ki? Emujja mu kkooti y'amagye nemutwala mu kkooti ez'abantu ba bulijjo. Kyenva ngamba nti Besigye ensonga zaaliko ne kusibwa kwe tikukyali kwa amateeka naye ndowooza baasalawo okumuwa kibonerezo kyetutamanya nti ekibonerezo kye baamusalira kitwala n'obulamu bwe. Njala kugamba bannange ebisigadde si byali mu kkomera tasobola kwerwanirira ng'ali mu kkomera. Naffe abalina okumulwanirira situkoze kimala. Ekisooka oludda oluvuganya lweyawuddemu nnyo ate nga abaali lugasse bakulembeddemu okulwawulamu mu bugenderevu oba mu butamanya. Abandi badde bagatta oludda oluvuganya gavumenti bakulembeddemu okulwawula kubanga waliwo okuyisaawo ebyamangu. Naye twaka ku nsonga nkulu nti embeera eya toyisa mu kiryo kyange bw'eva ku Besigye edda ku abo abasigaddewo